Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusa kwena gy'osinzira okutulaba ali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda tenaawe ali mitala w'amayanja webale kutugoberera Mukama tukwebaza olwa buli kino mwatulaba era tumunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mwe mutukuvu jangu otukulembere kuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu metusabidde amin era amina ddala balina basaba baana omuntu omu yatuwaayo omutwalo 10 baana yagaana okulabika so tufunireyo baana kakati waliwo birthmark ebanga akatonyeze ku mibiri gyammwe waliwo abazina si buli omu ndowooza nja gezaako okubanga producer agikuwaawo kuki ku screen birthmark ebanga dot abo bagirina ku mikono kuno ku bibatu wano dot wano bamu muno abamu migongo omu ku bisambi olusetera kuba ya black oba ya red bakuba n'abazeetegako naye nga it's a birthmark ozaaliddwa nayo ate abamu badde beebuuza birthmark eyo etegeeza ki bwemba nayo mufunye okutaputa okw'enjawulo waliwo video zemulabye ku social media ez'enjawulo entaputa abamu ne babawa essuubi mbu obyaba mugagga naye ate bigaanyi buli omu awadde entaputa ye naye nange kankuwa entaputa yange okusalawo kuba kukwo ate omwoyo omutukuvu yajja okukuluŋŋamya otegeere kiki kye kitegeeza so number 1 kyenjagala otegeere agamabala gali mu sayizi ya njawulo ate mu kala ez'enjawulo ezo doti zenjogerako ezibanga doti waliwo akalina nga katono waliwo alina nga maaka eyo nene waliwo alina nga myufu waliwo alina nga ki ya nzirugavu so buli omu alina byanjawulo naye mu byonna byengenda okwogera representation eri emu ansa eri emu byonna byetooloola ne bigwa mu ansa emu nga bwenagamba omugaati ebirungo byonna bikola omugaati kati bingi nyakwa bino nga 3 naye nga ansa eri emu ekisooka kyegaza there is a spiritual purpose eyo maaka eraga there is a spiritual purpose wetwogera ku spiritual purpose tulina spiritual realms za njawulo tulina realm ey'obwakatonda tulina ne realm ey'ekizikiza kati kitegeeza waliwo realm ekulinako purpose okitegedde ye birthmark ne of course eyo realm tukola ki tugimanyi ekyokubiri wakyo tuyita inner sight inner sight that spiritual awareness and the spiritual awareness eyo oluusi osobola okuba nayo dot tegeeza you have the inner sight etegeera eyinza okuba nga esobola okuba nga esukumako ey'omuntu wa bulijjo osobola okulaba omuntu wa bulijjo by'atalaba osobola okubeera ne spiritual awareness esukulumye ku y'omuntu omulala naye ate oluusi ezo dote nazo zongera ku past life yaffe gye tuvudde lineages families so okuba nga tezikiikirira ekyo ekintu ekyokuna there is a bright future which is hindered by the past life of or what gye tuyita family lineage dooti eyo eraga nti olina amagenda naye ate magenda makwate malungi naye gaakwatwa nagaya mukusooka nti there is what a spiritual purpose amagenda gaba gaakwatibwa n'obulamu bwe twavaamu oba families ennyiriri za family mwe tukola ki mwe tuva nga zirinako endagaano endala
endagaano eziteesobola kuganya this bright future at what to spring oba okuba nga obulamu obulabisibwa eyo dooti bright future, but that bright future is hindered olwekyo kutte. So eyo dooti ebanga covenant mark oba sign ey'ebyo ebyabeerawo oluusi mu bulamu bwaffe. Nzo okasanga nga mu famire kalimu bantu nga babiri be bakalina, era bonna temugirina naye nga mwe ababiri mugirina, bagamba mwe muli balonde, emisambwa gyabalonda batera obyeyogeza ebyo. Ate n'osanga nga mu baana b'ozadde temuli akalina, ate mu bazzukulu ne mubaamu akalina. Kiringa kano akagala akawano waliwo abakalina. Naye nga byonna mbyogedde bikola point eri egi kye tuyita the third eye. Nannyonnyola third eye saagala kuddamu ginyonnyola, oba ndoba nfunye obudde nsobola oginyonnyola. Third eye gaba maanyi ag'enjawulo agakusobozesa okulaba, okukola ebintu ebisukkulumye ku by'abalala aba bulijjo. Kyeva ngambye nti zino zonna ze njogedde spiritual purpose, inner sight, byonna nga byonna biggwawa mu third eye eno. Wabaawo amaanyi amalala ag'enjawulo. Olaba bakugamba oyo omuntu gundi oyo tayogeranga kigambo ku bulamu bwo kituukirira. Gundi oyo agamba kino kigenda beerawo ekiti nekibeera kityo. But soothsayers abantu ne batandika okugenda ono alabika si wa bulijjo, alaba abakulagulako biki abo babeera ne third eye nti aba sitaani yamumanya dda nti oyo omuntu ayinza okuba nga incident ayinza okuba yalina kubeera nabbi. Katonda yali yamuwa ekirabo, sitaani n'akikyusa ati ye nakuwa mu third eye. Basumba abazirina abamu third eye esobola okubeera omanyi otwogera third eye omuntu alowooze ng'emulaba firimu egenda beera wano eriisa eddala eryokusatu. Teriri physical, kitegeeza third eye olina amaaso gaagano abiri, naye lino eryokusatu liraba okusinga gano. Kati mu kanisa mba nkugamba olina omwoyo omutukuvu. Kati zino mu nsi gye bayita the third eye. Third eye mu kanisa ezimu oluusi biba bimuli nga biri katuuti naye nga pasita mwayitira okulaba ekibiina n'abalagulako. Nze okuba mpeta wali wano alina ekiweta ng'eyo third eye. Okitegeera? So third eye ziri mu format ez'enjawulo. Kati eno sport oba dooti eyo emyufu oba enzirugavu, kitegeeza mu nsi ey'omwoyo waliwo ky'oli gwe nga gwe ky'oteetegeera nga kisukkuluma ku ky'olina okubeera. Wabaawo amaanyi ag'enjawulo, waba by'osobola okukola ne byewuunyisa, by'osobola okwogera ne byewuunyisa. Okitegedde? So okolakola ebintu ebyewuunyisa ebitajja oluusi na mu myaka gyo. Nsoma omwana myaka 14 kino mwana ono ekintu kino kirina kukolebwa omuntu wa myaka 3, entegeera gy'ategeeramu ya njawulo. Kati w'omukebera ng'ayina eyo dooti teweewuunya. Okuba abamu eri mu mikono ziri mu bifo ebyaki eby'enjawulo, naye oba olinako okutegeera okusukkulumye. Kivuga nti okutegeera okwo Katonda aba yakukuwa, naye sitaani n'ayagala okukukozesa. Kati mu kwagala okukozesa n'akuteekako akabonero kaako. Wamala okuteekako akabonero kaako, kati okutegeera okwo n'atandika okukukozesa mu ngeri etali nnungi. So sigambye nti buli alina maaka eyo akolera sitaani, wabula nkugambye maaka eyo kiki eyinza okuba nga etegeeza. Terina nnyo makulu gali awo nti olina obeera nayo nga babagamba nti kasita obeera n'eno maaka kiba kiwedde. Abamu babyogera kasita obeera n'eno maaka kiba kiwedde, obulamu bugenda kugondera. Nedda, okuba erina spiritual implications zenkugambye, consequences. So oyinza obutagijjaawo naye ate n'ogisabira.
ogireka bulesi nebeeraawo gisabire ogikutuleko buli ndagaano zonna sigalewo nga kifaananyi. If you don't do that then ojja kunkubira essimu ombuuze. So eyambuuza ekibuuzo ekyo, let me hope I've answered you concerning that mark. Nekisinga byonna wisdom w'obulamu gamba Yesu kubazola obulamu bwange bw'opadde bukuwa olwaleero beera omulokoseera mukama waabwo saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda obulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Kaneetoolemuko Katonda dakika ntono nkomawo nga tukyalina bingi olunaku olwaleero wadde obudde butukutte akawungeza akalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.